Omuwanguzi mu liigi ya rugby omwaka guno wakufuna obukadde bwa Uganda 8 ate owokubiri 5 n'owokusatu 2. Okwongera ensimbi mu muzannyo gwa rugby, Timothy Kayondo ng'ono ekitunzi wa Naira agamba nti kivudde ku ngeri abaddukanya rugby mu ggwanga gye balaze obwesimbu. Akinoganyizza nti enkulaakulana ya rugby ky'ekintu kye baagala okwesibako mu nkolagana n'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa rugby mu ggwanga. Annyonnyodde nti baagala okulaba nga liigi ebaamu okuvuganya okw'amaanyi era nga zo kiraabu omuli Cops, Summer Camp ne Rhino zikasiddwa amaka gaazo okubeera ku Regents Ground e Lugogo. Omutendesi ate nga ofiisa w'ekibiina ekifuga rugby mu ggwanga Yairo Kasisa annyonnyodde enkyukakyuka ezikoleddwa. Problemi y'ekisaawe mostly ky'e Kampala waliwo management empya takinga over tusobodde okukonvinsinga ttiimu kubanga nanyini grounds abadde yeetaagayo ekintu ekyokukola ekyokulabirira ebisaawe ttiimu zikkiriza zijja kusobola okuwaayo kyeziwaayo tusobola okulaba nga omuzannyo ogenda maaso. Olw'okwagala okugazisa bannayuganda omuzannyo gwa rugby, entegeka ekoleddwa mwaka guno okulaba nga buli kitundu kya ggwanga kitekebwamu liigi. Kyo ekyokuzannya nga liigi ku Lwokutaano kyongedde okwongerwamu amaanyi olw'okendeeza ku mipiira egizannyibwa. Kiraabu zikkirizza enkyukakyuka ezikoleddwa. Regional tournaments ezisinga zigenda kubeera za teams kati nga mu North wagenda kubeerayo teams ez'e North zigenda kuzannya zokka, eza Central the team eziringa ng'ezokubiri mu team za senior rugby then Easter kakati bagenda kwezannyawo kamu ku zaabwe tufunewo anasinga anabeera first kakati anabeera first bwe tujja okupromotinga ajje mu Premier 8 asembeyo mu Premier 8 addeyo wansi. Mu ntegeka empya omuzannyi anasinga banne bonna wakwewangulira akadde ka Uganda kamu n'ekitundu ate anasinga okuteeba afuna akadde kamu. Cobs yakugulawo ne Impisi ku Lwomukaaga ate Mongas babike ne Pirates Entebbe so nga Buffaloes liigi ekitandika ne Rhino ku lunaku lumu. James Manja, ABC TV, Kampala.